Ndiba nsaba ki yasaba akooterezo Ssemusajja wa Kiraaza yabuuka n'endalagge ewaffe zirya nguggu bw'ati akuddiza maliba nte yafa tolemwa kulaga ddiba lyayo ey'embuzi si yante ng'oliddeko ekifi ekimmanje bwe kita ebadde ensuwa efuuka lujjo bannange mwebali nnyo mwebalege okubeera nga mumpadde ekyanyo ow'amali bukyawe ennoga ate era okwongera okweyabya mu mpya z'ababaza ezitoosa bakyaze nze Kanoonya Juma nga bulijjo tukyali mu programu eno ey'okumanya ebitundu n'okutuuka ku bifo byaffe eby'obuwangwa n'ennono era tukyatambula era nga bw'otulaba tudda wano na wali okubeera nga tukulaga ebyafaayo by'ebitundu ebitundu byaffe bizze bizaawa gwe wenna ali eyo ng'olina ekitundu nawe kyoyagala tutuukeko gwe kennyini gwagenda n'okisponsalinga okiteekamu ssente ogambe nti waliwo akaalo kewaffe wano akaalo ako keetaaga okumanyisa abantu ensibuko yaako tukatuukeko tubeere nga tukategeeza ensibuko yaako kuba tuli mu kutuuka ku bifo byaffe eby'obuwangwa ko n'ennono zaffe n'olw'ensonga eyo gwe wenna akwatiddwako ku nsonga eyo ng'oyagala tuteeka kaalo ko ne wekanaaba luddawa n'olw'ensonga eyo ojja kumanya nti akaalo kano mukatuukeko bwekati ne bwekati ssente kagenda kutwala bwe zityo tuukayo ng'otuwa amafuta ffe tujja kutuukayo oyita ku namba zange ez'essimu ze zino Airtel eri kasaraba 256 751 47 669 oba MTN eri kasaraba 256 788 461 228 ate nkujjukiza teweerabira tuli mu kuteekateeka ekitabo ekiyitibwa emikululo gy'Abaganda mu nsi jjajjaawo eky'ettendo kye yasooka okukola kyetaaga ogansikamu ekifaananyi kye kirabweko n'ebyo ebyettendo bye yakola mwaka kimu yabikolera jjajjaawo akyali mulamu oba yafa dda kaakati nno osasula emitwalo 10 ne tugansikamu ekifaananyi kya jjajjaawo ekya serebuwo oba yafa oba akyali mulamu n'ebyettendo bye yakola olwaleero tuli ku kitundu ekimu akojjange Samwiri Kamyuka nsaba oyongere ate okweyanjulira Obuganda ate otubuulire tuli ludda wa wano Sebo nsanyusa okuwuliza era nga bw'ogambye amanyi erinnya eryange nti nze Samwiri Kamyuka yenze kennyini nga ndi mutabani wa mugenzi Uzeri Mukiibi ng'era bwe nti ndi muzzukulu wa Yakobo ya Mukatendi kale tuli ku Kizinga wamu kati ekye bayita Bussi naye nga abantu bayita Bussi naye nga tebamanyi Bussi kyava ku ki Bussi kojja ekizinga we twogera ku Kizinga Bussi abantu bangi nnyo kwegamba bamanyi ng'ekizinga ekirimu ennaanansi era ennaanansi y'Ebussi bagyogerako nti ewooma naye awo wennyini we tuli Bussi ozze tubuulira Bussi kyava ku ki era kye mbadde ŋŋendako nti Bussi kyava ku ki era Bussi yewa ekizinga kyonna nga Bussi erinnya ligenze liwamba buwambi kugamba nti kyonna ekizinga oba omulukoba eggombolola gufuuke Bussi naye nga wano akatundu kino kye tulimu kino kyekintu kye bayita Bussi wano we tuli we wantu awayitibwa Bussi era emiziru gino gye mulaba gye giijo Bussi era abantu mulimu abantu abaaveeyo mu kaliisizo mulimu abalala abaaveeyo era abajja wano nga banoonya ekyalo Bussi bw'oba onoonya Bussi gwawali eyo ng'onoonya akantu ke bayita Bussi ogambanga nti ŋŋenda Mabuye kubanga kati Bussi gyafuuka ggombolola naye wano kati wano we tuli Mabuye we wali kati Bussi wano we wali ekyalo akantu ke bayita Bussi wano ye Bussi we yatandikira Bussi yatandika atya Bussi bajjajjaffe baatugamba yatandikira ku bigambo bya famire naye nga yali ya bintu bibiri baatugamba famire yali wano nze nalaba nakokko omuntu omwe yasembayo ndowooza nga mu 7 famire y'omuntu eyali wano yaliko wano bamuyitanga Fenekansi Mpafu era twakulanga naffe tumutya kubanga twakula batugamba nti oyo Fenekansi Mpafu musezi bali b'abantu kaakati olw'okuba nti famire yali mu kitundu kino yali erimu omuzoogo ogusamba ebitooke yalimu ne taata wabo Fenekansi Mpafu yakozesanga yalinanga ebiddagaladagala ebirogologo amalogo gaabwe ebintu ebifaanagana bityo kale yalinanga eŋŋombo ye nti oyo mumutteko
ka Bussi oyo mumutteko ka Bussi mulabamu ennyama ye kakati awo ne baba nti eyo awo Bussi obusajja bwawo bwonna Bussi bw'abantu obusajja bwawo bwonna buli bw'abantu naye nga wano ke katundu kano Bussi ke tuzze okubalaga era mmwe abantu abeeyo abeekaliisiza abajjako wano abeewammwe namu n'abajjako wano e Bussi wammwe ayonoonese olw'ebifo ogenda nga bisaanawo. Nina kye nawulidde nti waliwo abantu empewo z'abaluusa nga banoonya akaalo akayitibwa Bussi naye bava kaliisize bava kaliisize nti mbagaye bwe balanga bazze balina kunoonya nti tugenda Mabuye bwe batuukanga Mabuye balyoke babuuza akaalaani Bussi ke kano era emiti gyammwe gino gyonna bagitemye kubanga kati tetuyinza gamba nti olw'okuba baali balogo baali basezi nti nammwe abazzukulu oba bannakabire nammwe muliki muyinza okuba nga muli balungi muli bantu balungi gamba nga ekiri ekibi kyavaawo era kyetuva tubagamba nammwe mujje mubeereko bwe mukulaakulanye ennono zammwe oba okuzimbawo ebiggwa naye nga wano ku katundu kano akayitibwa Bussi naawe akyagamba nti Bussi wano we watandikira Bussi ne wawamba wonna ekirala olengera wano emiziru gye gisigadde ogijo bagitema egiraga omuti abasajja bali mwe babeeranga oba wabeeranga amaka gaabwe we wano wolengera emiziru naye gyonna gisaliddwa naye nga abantu bangi nnyo empewo zibaloosa okubeera nti bava kaliisizo bava luddawa naye olw'obujjajjaabwe ne baga nti twasibuka Bussi bajja banoonya babuuliriza ennono tezaawa ne muligizaaya n'olw'ensonga eyo kubanga abaatandika ennono eyo era bazaala abaana n'abaana ne bazaala abazzukulu n'abazzukulu paka ku bannakabirye bannakasatwe n'abazzukulu abalala bassebo ne bannyabo nga bulijjo tetugenda kuba nduga butanyuka ke katundu kano akayitibwa Bussi wano ekasibuka era gwe wenna ayagala okutuukawo akavaako ekizinga okuyitibwa Bussi naye nkujjukiza bassebo ne bannyabo nti bannange twagala okugansika ebifaananyi by'abantu baffe mu kitabo kya bonna ekiyitibwa emikululo gy'Abaganda mu nsi ku mitwalo 10 buli kifaananyi eky'omuntu alina ekyettendo kye yakola mu Buganda ekifaananyi kye n'ebimukwatako ekirala naawe ayagala otuteekamu ensimbi okutuuka ku kifo ekyo eky'obuwangwa n'ennono oyita ku nnamba zange ez'essimu Airtel erika salaba 256 751 47 669 oba MTN erika salaba 256 788 261 228 Ayi Ssaabasajja Kabaka wangaala.